The newsroom, where untold story is revealed. Look at me. Look at my CV. Why do you have to deceive yourself? That there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for this job than me. But mwenga mwakakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga lyonna again he agreed to nominate him. Ne munominatinga mukumunominatinga kitegeeza mwamusabye empapula zonna ezimuyisaawo n'azireeta ne mulaba ng'azirina ne munominatinga. Last 25 years I've been releasing, composing and airing out revolutionary songs only. I've never campaigned for any member of parliament belonging to NRM. I've been on opposition all the time. I'm the one who campaigned for Dr. Kizza Besigye, Molodi Elias Lukwago, and all members of parliament in the Buganda region and outside the Buganda region. I've managed to attend like 95% of the party conference. Ate ku ssaawa esemba mu abantu be bamu ne mwekuba kaddanyima okutiteekawo nti tasimuyigirize. Anno mu nsi ezikulaakulanye oba mu nsi endala wandyesanze nga maaso yasookaga ate nammwe ateekeddwa okuba mu mbuga z'amateeka okubumalira obudde nga mutegedde. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ndaba ku MC Mayor live then kosa ne exclusive kyebakola kya muwendo mungi. Njagala okubeebaza ne sekwebaza yenna okubanga ate mutuwadde ne mututegera amatu okulaba ng'ensonga nga zino zonna tuzibatuusaako. Olunaku olwaleero era nga bwe tuba ne MC Mayor okubanga tukutemera atemera mu nsonga ez'enjawulo agenda kubanga bitugamba. Mayor bingi bitambudde over the weekend. Nerwa okuba nti twadde tuva mu weekend fenna ekyatukuteko kyekyokuba nti eggwanga libadde lirinze ensala y'omulamuzi wa kkooti enkulu Walukaga gye yaddukira ne balooya be kanseri ya Sulimbazi Nalukoola ng'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina buyinza bubeera nga katunuulira oba kasazaamu ebya akakiiko k'ebyensoma oba akakiiko akavunaanyizibwa ku ebyo. Is it higher what? High Council? High Council of Education. Yes, something like that. Nerawidde gundi entuufu. So, kooti yavuddeyo neekamutema nemugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kavunaanyizibwa ku buli kintu kyonna ekyekuusa ku ki? Ekyekuusa ku byokulonda oba bya buyigiriza oba byaki. Era munnange Walukaga tewasoma n'olw'ensonga eyo oli disqualified. Zagenza okuwera nnyanga ku mitimbagano ebintu byatutuuseeko dda. Meya ali eyo alaba nga yeetaaga okuba ku byamanya. Ebimu ku byo bye twebuuza Walukaga yafunye obwenkanya oba teyafunye bwenkanya bwe yabadde yeetaaga. Okusalawo kwa kkooti kwabadde kutuufu oba kulina influence emabega waakyo. Kwandeza natemera. Okay, okusookera ddala njogera okubabuuzaako yonna gye muli gye musobola nga mugera mu maaso n'okubanga mutulaba ku Beyond the Newsroom ne ku mukutu gwaffe ogwa MC Mayor live. Mwebale kutwagala, mwebale kutambuza nga nsonga. Okusookera ddala ensonga za Walukaga nange nazirabye kubanga ekirungi baali batulaganyisa nti zakuyitira ku via email waliwo n'akantu kaabwe ako ka app kaabwe ensala ya kkooti kwejja okukola ki kwegenda okuyitira and zageza oteregula essaawa nyanga bw'ogambye nga tutandise okufuna links ezadde zitulaga nti ensala y'omulamuzi teri ku sayidi ya Walukaga. Nga bwe nakugambako nze omu ku baasooka okugamba nti Walukaga kiyinza okubeera ekizibu ekyokumuyisaawo
nakugambako wanega nti one oyo yenna yakitandise interest ze ziteekeddwa okutuukirira mpaka eyakitandise lwakuba kye tulina okutegeera nti kakati twongera okukuba nkiyita kukuba bituli mu bitongole byaffe byonna omuli ne Electoral Commission because the same Electoral Commission eyanominatinga Sam Masias Walukaga before nga sinaba na kublaminga nga bade bajagalo kissa ku NUP but ate mmwe akakiiko kubanga NUP it is a political party osobola otaginenya nnyo yo nga yo political party solobanga nayo yalina interest zaayo mu Walukaga but mwenga mu akakiiko k'ebyokulonda akeggwanga lyonna again they agreed to nominate him ne munominatinga mu kuminominatinga kitegeeza mwamusabye empapula zonna ezimuyisaawo nazireta nemulabanga azina ne munominatinga ate ku ssaawa esemba mu abantu beebamu nemwekuba kaddanyima okukiteekawo nti tasimuyigirize anno mu nsi ezikulaakulanye oba mu nsi endala wandyesaze nga Masias Walukaga ate nammwe ateekeddwa okuba mu mbuga z'amateeka okubumalira obudde nga mutegedde nga mulina kye mwali mulina omugamba ne mutabe kimugamba from the beginning because ye yali tamanyi oba ye yali akoze kyalowooza nti kyekiki kyekituufu kyenategeddeko nti okusa ku Walukaga ye ng'alemerako agamba nti omuntu agenda atya ku senior 6 kumanyanga ku university nga talina senior 6 newankubadde nga yayingira ku mature entrance eraga nti omuntu osobola ofuna ebbaluwa ekutwala ku university newankubadde tewakola senior 6 naye ate mu mbeera ey'obulamu buno obwa bulijjo ate newabaawo akimpa bulamu naye ndaba nga kiyinza okuba ekituufu ne ngamba meeya gwolowooza singa kyali bwe kityo abantu twandibadde tumenyeka n'ogenda mu senior 6 singa twali tukimanyi ogenda bugenzi wali n'okola ebbaluwa n'ogenda ku university why would I waste my time nga kimanyi wali nsobola n'enkola ebbaluwa eno nengenda kuki ate nga sina nkalubonyo lwaki nandibadde ngenda ku HS for 2 years so someone was saying sebo ffe tumale 2 years mu A level mu HS and goje in just a day and you have a paper a qualifying for 2 years. You get my point? Nekiraba inakyosese mulamu n'obwa bulijjo bwoba ogenza okukitaputa nga kiyinza okuba ate oba oliawo kikituufu noga naye ddala ebbaluwa ey'olunaku olumu ekeereeta ku makya n'oŋŋamba nti yenkanankana omuntu agenze ku HS for 2 years kitegeeza yandibadde singa ddala ng'emanyiddwa ng'erijjeno buli muzadde yandigera yewa kimenyeka ne senior 6 kange nesasula emitwalo 25 mu bbanka mu gwokutaano ogende makerero tula eri pepa kubanga omaze senior ki senior 6 ekyokubiri ebbaluwa eyo buli muntu yenna oli entitled okugikola buli muntu yenna yina kyenategeerako newankubadde waliwo abalala nti senior 6 bati bagiyita bulungi waliwo endala ate ebbaluwa gyogera n'okola gyosobola okusoma efuluya naye ate ekoma ku myaka 28 singa oba osuka emyaka 28 it's when lwogera n'okola neyaba Walukaga gye bakola ki gye baakola kakati ate nze omutima gungamba bate n'ey'omwaka ogumu yoba eyinza okubeera wathe to a senior 6 naye ate neya just for a day okuqualifyinga for 2 years ndabanga nakyo ekiyinza kati kyenategeerako ekirala nti ebbaluwa eyo abambaga nti ebeera wathe senior 6 ng'omaze okugraduatinga kati kyesimanya ate kikolera kitya amakulu ng'omaze graduatinga kyobola nti ebintu ebimu nagamba nti nze ebimusaagala nnyo bigenda to details okuleka nga nnyina a qualified oba omuntu ali in that same field kyobola I wanted to bring counsel oba tugendeko tujafunako time tugendeko at any university na gwenjagala okubira akitunnyonnyole if possible onfuna bulungi atubuulire kikola kitya tulabe ayinza kubanga ekintu kino kubanga by the way kibuzaabuza seriously nina ebibuuzo ebimu meya kyenyinza okubuuza oba okwebuuza nti omuntu waba akoze mature entry n'agenda ku university course bweba ya myaka 3 agisomera yena myaka kwesatu the same
kyokka ate waliwo kana akalala katugeze ovudde wano ne diploma ya journalism and mass communication n'ogenda okole journalism and mass communication bachelors. Mukama wange nkulamusiza taata, nkulamusiza mukama wange. Kakati bampite mu simmeeya tunali nkusisinkanyeko ne twogeramu oba Kasirye Franka. Nyina akantu ke mbadde njagala otuwabulemuko katono nnyo ku nsonga eno eya Walukaga ey'ebbaluwa ye gye basazizaamu obutamukkiriza kuvuganya. Nga twagala tuwabulamu ebbaluwa ye Walukaga gy'aba yakola eno kijja kityo kubanga teri qualified ku senior 6. Why is it not equivalent to senior 6 ng'agenda kuvuganya? Wow. Frank. Tato. Frank. Wanji sebo. Am I the right person to advise me? Yes, ndowozeza ne ngambe engeri gy'oli awo ku campus oyinza okubanga otuyambako n'okituwabulamu katono. Tuwe yiye ndowoozayo. Kati tuwe yiyo. Conflicting na nekyabakulu. Yes. No, gwe tuwe yiyo mu kulowooza okuko. Erikumbya gundi mature entry certificate ya Masia. Yes. Bagamba yali alina okukikozesa within the 2 years. Okay. Upon issuance. Those are absolutely the fact that he is using it for nomination. Okay. After it had expired. Okay. Well, still, that's my own thinking. So kitegeeza kakati kitegeeza inti bwabanga ebera expired at like ebera expired ne bwaba graduate nze ngomaliriza bwaba graduate nze aba akozesa gundi document ja acquiring so qualification jaba afunye bachelors eyo katabata mukozesa gundi ene ya senior ene ya gundi ya premature entrance. Yes, abata mukikozesa eno yakoza bafunye bachelors. So aba ayino genda maso bakozesa bachelors ye not now this certificate, this mature entry certificate. Kati ekirala kyembadde nsaba otuwabulemuko waliwo eno ey'okusoma omwaka omulamba gye wagingambako ko era twali twogera. Then waliwo n'eno ey'okugenda n'otuula just n'osasula mu banka and then n'olinda n'ogera n'ogituula. What is the difference between eya Masias yetya? Okay. You apply and pay in bank. Yes. Okay. But it's helpful if you enroll within the first 2 years from when you got that certificate. Okay. Then the mature entry ya Masias. First of all, I don't think they say it's an equivalent of A level, no. It is just a pathway. Kuyamba kugenda kwenrolinda. It's not that it's equivalent. Ate kati lecturer kati kyenjagala mpabulemu ate ene ey'omwaka ogumu eno jojja n'okola omwaka ogumu. And your higher education certificate. Higher educational certificate. So is that equivalent to senior 6 yo? Just a moment, Katoni. Halabika ajja kunzirira. Kati olaba nti kyebadde gambako kyebajja tutegeeraganeko ffenna. Nti ffenna tuli confused. Again teri just eringa pass. Just a pass away. Okugenda ku university. Kati ekibuuzo kiri nti otegedde. Bino ebintu biri confusing. Kubanga osooka ne weebuuza. If it is just a pass code ekuyingiza university. Kati ekibuuzo kye tuba twebuuza nti omwana agenda okuva eno omanyi bwoba okyuzinga course eyokola edependingira ku combination gye wakola ki gye wakola toyinza banga wakola arts ogende mu busawo kati ojja otya tutuule mu class
tugenda kola papers ezimu ne semesters ezimu ne duration yemu ng'ate ekituleeta otuula awamu tekyenkanankana. Anti kati ndowooza nze kyendowooza oba ze bayita kati fevers olukati awo obeera owa senior 6 wakubeere wagambira ndowooza olaba emyaka gyaffe ebiri nti olaba nti emyaka gyange ebiri tegyafa wano wetutuuse wetugenda okuvunaanira ministry y'ebyenjigiriza era okutulaga nti education system yaffe enfu mbuuza otya meeya kati bino ebintu kati biri mu kifaananyi bisatu. Omuntu akozeseza mature entry ajja n'asoma n'ayise senior 6 ne basoma course okumala emyaka emeka? Esatu. Kyokka ate eyo course emu emyaka esatu. Omwana bw'aba akoze diploma ku course eyo yemu ajja alina gikolera emyaka emeka? Kubanga alina eno diploma as long as tomwezeza myaka oba esatu oba ena ng'otudde ng'omaze diploma kasita ogenda oku-upgrading. Kati nze ekibuuzo kyange kiri wano eno obwongo bwonna yakola mature entry wawe bwenkanankanira n'owa senior 6 basobole otuula ku level yemu bakole kyokka ng'ate kino ekipapula ekimuleese tekimutuuza oli certificate ya senior 6 we mutuuza. Kati owokuleenya yaani kakiiko ka byanjigiriza because nze kyendowooza oba kyembadde nsaba akakiiko k'ebyokulonda kyekaba kalina otuyambamu kwe kulaba engeri kino okukinnyonnyola bannayuganda because bangi balabika babadde bagenda kukola ensobi yeemu ate bazze bazikola ate bangi oba n'ekirala kyendowooza eyinza okuba ng'ekola okusinziira ku ani gw'ovuganya nagiwa woojingiridde nawe wooyingiridde because nti nze kyendowooza waliwo bangi abagikozesezera ne bayisaawo butereevu nze nyina fiira eyo era gye bali tetuyinza kugamba nti Walukaga yasoose yes kubanga n'ekibiina bagenda okumwesiga nga bali comfortable nga bategedde nti ekola ki ti the same letter emuyisaawo era bategedde okuba nga balina ne references zibabeesingako. Kati wano we tugenze kye tugamba nti case ya Walukaga versus Electoral Commission ekoze kye tuyita okusettinga president mu mateeka emaze okubenchmarkinga nti omulala alina bw'anaagenda mu kkooti balina okuwa ensala nga balifaalinga ku Walukaga yes era kati kyegambye nti kati kyoba omanyi eyo noonese era tekyakola eyo ebbaluwa kati ekoze ki eyo maze okwonooneka era the moment tumanya nti ki kyova olaba nti it is advisable at least genda sina 6 ne bw'ogigwa naye ng'olina certificate yaayo. Yes ibanja ababaka abalinawo abataweza yadde point kati kyenategeera nti ebbaluwa eyo ate osologera n'okola ki bw'oba certificate nga yakomawo it's when gy'osologera n'okola eno ey'omwaka omulamba nga yadda n'ogwa wali ogenda n'okola ey'omwaka omulamba. Education ya tekiri wano mu Uganda wokka tekiri mu Uganda wokka lwakuba nti kyeŋŋamba kyendowooza kyendaba tebakitunnyonnyodde bulungi. Ministry of Education tubasaba muveemu tunnyonnyole ekintu kino kikola kitya omuntu katannamala budde bwe tuva ejoffe tutaba yategeera yaddirayo ddala n'atuula ne muwala we mu kiraasi senior 6 your graduate is yesterday but what oyigwata Geoffrey yewe yategeera nti kiri bwe kityo. Meya ekibuuzo ekinene kye tulina mu mitwe gyaffe bannayuganda twagala mmanya akawaayiro akali mu ssemateeka akakkiriza omuntu okwesimbawo with an equivalent to senior 6 certificate. What is that equivalent document? What is that equivalent document? Esobola okuba nti you completed your senior 6 your senior 4 yes n'ogera n'okola certificate mu kintu kyonna then n'ogenda n'okola you advance n'okola diploma. I think that is also equivalent to senior 6 the moment you have a diploma so banga nagana n'enkola obusomesa bwa primary ku senior 4 diploma it's above senior 6 anti gakyengeza kugamba but we have a certificate in between. And a certificate here by nursing and midwifery it is equivalent to senior 6 ekyokubiri nti eyinza okuba nga seeyo ne bwe kiba kitekiri ekyo
the moment you have a diploma but katolina certificate ya senior 6 it's okay owulira nti kitegeeza zile balwa zetugatta zetugamba nti is equivalent to senior what to senior 6 because kyensuubira nti nze kyenamala nentegeera nti owa senior 4 asobola okufuna degree ngoina senior 4 nokola certificate the same certificate more professional yo no advancing to a diploma and the diploma to a degree awo oba otambudde mu lugendo lw'okwerisa but all that biteekeddwa okubanga bitunnyonnyolwa omuntu n'asoma nga akitegedde nti kino kyenkola kimpisa wano oba kimpisa wano because ekyakyenategeera kyenalaba nti oyinza obutakyusa koosi tugeze nakoma mu senior 4 ngenze nsomye obusawo nefuna certificate mu busawo ate so agenda nenkola mawulire ngono wa senior 6 mpozi nga course gyogenda okukola eri mu doketi ye okategedde nti owa senior 6 yaba ina variety nti tugeze nti nina senior 6 nagiita bulungi buli kimu nakiita so logera ku university as long as government see choosing what to do so logera I applied at any course jempuli yankola ki okusa combination jemba nakola ki but kyonna era mbeeya bw'okitunuulira era waliwo era ekikugatta nti combination yekuwa ekugulirawo oluggi ku courses ez'enjawulo ezigwa mu ekyo so kati atara ne wano kati kyekugamba nti education system yaffe so confusing but ate ku senior 4 bw'ogamba male senior 4 genda okola obusawo kyenyagala ntegeerekeko oba nyinyonyola oba mpabulwe nti wamala senior 4 noga nti manyi nfunye ka certificate mu mawulire ku data mine nti bwe njagala okukola diploma kiyinza okunkalubiriza okukola senior 4 yennyini okukozesa certificate eyo okugenda nkole course endala okuleka ngeno certificate ngifiisizza tobanga wa senior 6 anyway kati kineno kati kigatte wano kuba engeri gye kiri nti sinamala bbanga ddene nga nvuddeyo omwana alina certificate mu journalism and media studies aba open ku bwezo zonna opportunities ewasoma buli course egwokwo osobola ogikola kati omwana alina diploma y'amawulire agenda nakola bachelors ya law ey'amawulire alina diploma y'amawulire yes osobola okugenda n'okola public relations osobola okukola swaswa ene zonna zolaba ezigwawo wabula ewakulema wokka mu sciences but ate kyensikiriza mu education system era waliwo osobola okubeera limited okusingako ku muntu alina certificate nga yagiyita ya senior 6 eri full lwaki bwogera ku university ne weebuuza nsobola okuba nga nakola tugeze HLD bwe mala okukola HLD waliwo baŋŋamba baddayo osobola okugenda ne weeyambisako ku senior 4 subjects ze wayita waliwo osobola okuzireetera wano ku senior 6 ne batunulira ngu ena kosi gy'oyagala onfuna wena kosi gy'oyagala naye toyagala mawulire naye wakola HLD naye nga kosi gy'oyagala etegwa mu doketi ya HLD1 ngerimu olugeography okitegedde okategedde nti basobola okugenda ne banonayo koku ate ekitali koono nti ovudde wano ogenda you upgrade nga wamala senior 4 noga nti kankola kyegezo ogenda kusigala ku mawulire oba courses ziri related somehow mu mawulire naye ono wa senior 6 nga agina eri full asobola okuba nga beeyambisa ezimu ku subject ze yayita obulungi ku senior 4 okuzireeta okumuwa course wano nze bwe nkirowooza kati kyendowooza nti Walukaga bwe yonna ndowooza nga byonna bwe tudiscussing all that confusion things senior 6 is needed at any cost oba at all costs senior 6 is needed Sereko yamugamba bave mu mulimba de yasome senior 6 kubanga yinsere ku kyagamba senior 6 byonna twogere tukole ki twekalakase tukole ki yekola ki yeetaagisa ne bw'aba amaze bachelors ye it's okay for him sisubira Walukaga asoma noonya mulimu kati awo mpozaawo era nange kyengamba ti Walukaga I don't think kyasoma kunoonya mulimu wabula asoma kuba kuna documents nange kyendowooza I think the same thing to
Geoffrey Rutaya n'ekyamazima amatuufu mulambo enseno meya okusoma kituufu baatugamba nga kuluma bukulu okufiiringa okuwulira okolanso okulaba otanso okitegeera next year nzirayo soma next year nzirayo soma by the way nali supposed nakuddayo this year nenfuna ebyancankalanya but next year nagamba abantu nga nti kaneddire nkole senior 6 ne bawakana naddayo ne mmandi kaakati ensi ne bwekyuka etya ebyo byonna omanya nti olina akadiploma ko olina akano biki naye bwe bakituukamu nga keetagisaamu ka senior 6 todda mu science mulala because kyentegedde nti ne bwoba ne degree omala ogituusa wali balina okukufumita ennyo okunoonyereza wagifuna otya olina okubawo empapula nga zimaakinga kati ffe abaabirabuuka ne tubikola genda okunzika nga byonna ebintu olina okumakinga ne senior certificate yo ekola ki weeri kati ng'onoonya omuntu wakuyita ne wabula because kankubule tunenye olumu ne sitaani watunenye olumu n'ebiki naye nga naye wogamba naye kale balimbyemu ne kakati naffe bennyini tutudde ku pano kituconfuses okkiriziganya nange okategedde nti nenya kale kituufu abasajja babiri naye nga mbutuufu naawe nga bw'okiraba olabira ddala nti naye nga kati naffe bantu babiri tuli bayivu naye kitukoze eki tuli mu kugatta byebyo Arsenal byebeeramu mu kifo tumubeera mugundi ku ssaawa esemba mukale singa twakuba Everton mupiira ebyo byenakowa omupiira muntu mufiire naye gwe tubeera mu bibalo eno tiimu obuzibu meeya eno tiimu kano katiimu kale singa Arsenal yalwana meeya bwe tutunuulira bino byonna ekibiina kya National Unity Platform nga kyowa we kyakolera ensobi oyinza obutakinenya because nayo kiri under the government and which government emakinga bino byonna ani gwe tulina okunenya mu bino kakiiko gundi government Ministry of Education ne government yonna system olebanfu yonna ebanfu katunenyani yakera machana setting all that omonfuna tunenyani olwo tutandika onenya gavumenti lwaki teyalambika nsonga yes muntu nazimanya naye meeya besides that paper waliyo n'ensoma gyempulira ey'ekikulu eyo ate eyo yefaanana etya ekirwa ensoma y'ekikulu sisomangako olina omusanga nga ze n'asoma swe anti okuyiga oluzungu ensoma y'ekikulu etya waloga nti ensoma y'ekikulu esijjetegerezanga mb'oli yali awo tasomangako yes ne kati asomye amanyi okuwandiika kubanga kyemmanyi n'ebbaluwa gyogerako eya Walukaga bangamba ne batasomangako eya Walukaga nedda yes meye yagamba ekyo bakulimba atasomangako agenda tuula pepa ya luzungu anti omanyi lwaki ebeera general knowledge it is a general knowledge it is a general knowledge. General knowledge igogera gituula ng'ogikola mu Luganda. Anti general knowledge bw'asoba ng'omanyimu oluzungu kyega nti eyebbaluwa teriiko nti smart olina senior 4. Smart teriiko mbu ne wa P7 agana akola ki as long as the kwa oli abantu abagenze wano nga yakuba ekyo kinagenda mu America. Oshegedde nga teyasomako kati oluzungu alumanyi nenga yeetaaga documents. Kyakola nga jasasula mu banka nga bw'owulidde ng'agenda atula pepe ng'agenda ku university. Kyovola abantu bagiwewudde nnyo. Ekitegeeza gavumenti etuyambe ejjewo ekipapula ekyo. Baby. Because omuntu ojja mugamba omwana wa senior 4 atatula na senior 4. Yagenze n'akola ebbaluwa eyo. Mukakati mbwagenze ku university ali mu parliament. N'omuntu eyakera ku machana asoma from primary mpaka ku masters. Kyovola ninomu omutima omubi. Zero mundu nagambako manager wange ku radio yemu we nali nkola. Inti gwe manager gwe atasomanga ku mawulire edotula mu kiraso lunaku olwo. Tuzikiriza nfuga oli mukama wange nkwanyira. Naye ate ono omukozi naye gwolese gwe wali ku library kuba amanyi okuba ennyimba. Tagenda kummanyira. Ebinnyonja bijjamu nagenda bimugambako.
ebimugaba ko mugaze tajja kummanyira sabo fe twatula ne tusoma emyaka gyaffe kati gweddaawo kati ne kino kye baakola toyinza kukwata muntu atudde pepa ya lunaku lumu ojja omutuuze n'omwana bakole koosi bonna koosi yemu by the way kati kuno okusoma gino emyaka ebiri kuba tekulina makulu because eri eyo omwaka omulamba yo kyenjikiririzaamu nti esobola okubeera wathe eno gye batugambyeko wano lwaki yeesoboka nti iyo bagiwa omuntu nga senior 6 tewafunye principal passes mmeka zikutwala kuki ku university kyebava bagamba no you come okole omwaka mulamba era zibanga semesters obeera ku campus awo ng'oli mu semesters ukategedde nti eyo lwaki esoboka nti nze ndaba esobola okubeera equivalent to senior 6 nti omwaka omulamba oli ogwa senior 6 gwe yamala ng'asoma nawe ogenda gumala wano kati ate omanyi ono wekiba kituukiramu olwo n'abaasomye senior 6 ya myaka 3 akyegambye okategerekega nti kyono y'abaasomye senior 6 ya myaka meka kyobona gaye nti oyo Joshua yeetegereza ekyokubiri nti oyo ate lwaki mukkiririzaamu nti ddala asobola okufitinga that nti yatulako mu kiraasi n'asoma yes kati kyalwanako kwe kufiiringa that nti asobola okustandinga n'agenda ku university kwali naye ono wa P7 mbunve buvyeri nkere kumakyasa sule mu bank emitwalo gyange 25 kwasina ya bei ya mitwalo 25 something nzigere bugeza mitwalo 2 ngende ntule ngende ku university ate bana bafuna zi certificate of attendance banange sebakatakata banange okitegedde ekintu gwebagamba yalina certificates of attendance yabeerangamu mu kibiina abuladde nindekangende ndye n'okulya kati balooya bano eno bannalukoola bo tebamanya kiki banyingizaamu Walukaga balooya omunyankola kyeffumu akojja kampa looya n'abasa kusendekereza mpaka mu kiina looya akusindikiriza paka mu kinnya akuwerekera paka mu kinnya anti looya ye abeera waawo kulaga nti kisoboka ye looya abeerawo kukwata nsobi ekyokubiri looya ne bw'oba omusango waguza kyava akubuuza okakasa watta omuntu nti namutta njagala oŋŋane mazima wamukola ki namutta wamutta otya bwenti tugende mu kooti ng'alinda obujulizi bw'abano obukakasa at least banakuwa manslaughter tebajja kuwa attempted murder tujaga manslaughter yamuta takoze eki tagenderedde okategedde tujja kukwata mujuzi bw'abali kakandi nebino ne babalooya tobanenya kulemera ku Walukaga basigala bakuwa essubi tuwaddeko mpola mpola tujja kukwata ensobi kiki at the end of the day nakugamba ne mu Uganda ani akulye emabega ekyokubiri Walukaga bwe twogera nti ku opposition yomu ku basajja botasobola kubuusa maaso abatajeyita bweyisi wabula abadde opposition for so long ebbanga lyonna kakati olaba badda avuganya bayaaye nga talina kifo opposition mwali ate bakukkiriza okuyingira parliament kyosanga n'akatebandikalabye abakuba muntu mulala naye bwe kituuka ku Walukaga ne Walukaga dde yasome addeyo akulesi naye katuludde yagenda ku university nedda yagenda dda ku university amaliriza osoma ye kasita 236 tekiri wala tali wala ajja kujja yesimbe kati dolaba Shuaman yagamba sijja kudda independent nakakkana naddayo ebukoto n'akola ebibi okkiriza noga nti kati nzikakkanye kanzire ku radio Simba mpeereza abantu akapapula kati ali wali akusomera sita 210 sita akapapula nokkiriza emyaka 8 egiyitawo kandi neziddamu neziyinda buto naye kyekituufu kiri nti Walukaga tebamuyisiza bulungi tebamuyisiza bulungi financially bamukubye Walukaga kagaba naye salongosamu na musanyufu ndowooza kati nalabye mabirizi yasinga okya kyanje ate mabirizi kati ekimusanyusa mbwa nti yamwogerako n'atuuka n'omukubako mu luyimba naye kati Walukaga sorry tunakuwalira munene naffe kati abandi kulwanidde ekizibu era kano njagala mukategeere bulungi mukampe muno kampa ensonga ya Walukaga obuzibu bweyina
naffe abandi mulwaniridde etusinza obwongo tetugitegeera akateka ge mazima kati Walukaga ffe fine bwe twandibadde twagala tutya ensonga yatususse entegeera kubanga tutudde ku pano ffenna tuconfuse nze ono akugamba ebbaluwa eri equivalent to senior 6 owa senior 6 alina masters akubuuza oŋŋamba otya nti nze namala 2 years ku HSC and someone atalina na senior 4 certificate mbonajja n'atula ebbaluwa mbwe ebbaluwa y'olunaku olumu nebeera equivalent nze yamala emyaka 2 ku HSC n'olyanga naye ebintu byayogera biyinza okubaamu amakulu kubanga nawe oteebereza naddala kati abaasoma wamala emyaka 2 ku HSC ne bwayita byonna obimanyi eyo ebbaluwa eweebwa omuntu n'oba olina P7 ne watula P7 ne batutulaga senior 4 as long as olina general knowledge ebanga general paper ojja buzibaagala 50 max zibaba kwetaazaamu tegeeza omuntu aludde mu business n'embulamu obwa bulijjo ng'asobola okuba ng'ayogera ku luzungu n'ebirala ng'asobola okulusoma n'alutaputa asobola okujja n'akola ki n'agitula n'agiyita naye bwe teebereza nga just you have a senior 6 watula HSC and someone atalina na senior 4 n'ajja n'akugamba mbu kati mukola course y'emu ku university y'emu era mugenda mu competition ya kunoonya mirimo ate oyo naye asooka okugufuna oba ntegerekese bulungi kakati ndinawe obutulwa biyinza okuba nga bitususse ffe entegeera ate gage mazima abazadde muwerera abaana mubasomese emirimu tubasomese mubasomese emirimu ate mbategeeze nti ne senior 6 yeetaagibwa because ne constitution ekistatinga bulungi nnyo ku bifo byonna mu Uganda n'obwa president oli entitled okubwesimba kazolonga zonna senior what senior 6 unajja kugamba nti Idi Amin yenga yafuuka president yayesimbawo kati nawe wate yafuuka president nga tolina bbaluwa eyo wamba buwambi kati mu nkambi ya Ssegona ne musajja wo ani omulala Magoola yayokya gwe nali ndowooza Walukaga gwayinza okudda emabega naye Magoola yali excited nnyo n'ayokya Magoola walwawo wayanguwa okwogera andi mukwogera ku mwayokera Ssegona yekye tekisoboka kati Walukaga alina kunoonya mulala gwadde emabega anti weni alemo balimu basatu boka temuli mulala awo sina gwenda bawo Walukaga agenda kumala tekyakola Magoola yeetondere Walukaga mwene kasente adde emabega wa mu backing oba sekyasirike oba Walukaga banaafuna akafo ke bamuwayo mu kibiina naye kibiina ate ki kasasuza nupu tulinga kukolera bwakabaka bwa Buganda mukama akuwomo abula gazi serere kadde mwako nupu adaga debyeki nupu kale nupu baga kolera bwakabaka bwa Buganda tetuyira sente mu kibiina nina munnange yakola ngaawo kati ali bweru wa ggwanga nga bw'oba oyita mu lukubo ne bakujjayo ekyetaano ogwo omwezi kabaka asiibye Ssaabasajja asiibye amakubiriza okwongera okukolerwa Buganda n'omutima guli ogwa obutafa kakati ne dupu esiibye ezo simba Walukaga nemuwa ekifo naye ekifo kyagenda kiryamuka kitemuli ssente tulina by the way abaana baba waawa akasente abakulu ekibiina kirina ssente ate mwagatulowesa ntulya ssente za gavumenti kijjawa ssente oli buyayi Walukaga musindikireyo obubaka obuyinza obumukakkanya ku mutima wama Walukaga guma si gwasoose si gwasoose guma ojja kujja it is not late ddayo osome ku senior 6 nze nebya university fine gendo bikole naye nze gamba muganda ddayo okole senior 6 nze we naviira ku ogenda okole laayi bamugamba laayi Luganda ati entrepreneur bajira Islam laayi Luganda ati Islam Islam omumanyi oba kole pig physics Islam paper sato zitegeera me oba kole ladi yate nga negundi curriculum bagikyusa dda ibakola batya curriculum mpyeriko akola gi tawedde oyo ate wennaku zo soli owa tie and die ate ennaku zo baleetamu paper ya history oyo paper ya history mama jabo ujibuuze ffe yatandika ku myaka jabo history of art muli muzi vocabularies nzibu ngalinga we mwasomera tosomera anti katika eyo paper yatandikira ku mwaka gwaffe bagikuleetera nga n'ekigabo tosa kitaputa
N'ekigambo ffe twatulula mu pepa n'etulemera kati Walukaga ati ayinza okubeera omuzibu naye mwesonyiwe. Akola eki? Funayo Luganda nakasigirwa n'entaba Luganda ozimanyi. Engero ensonge. Funayo awo naye history naye si muhangu ssebo. History muzibu. Napoleon Bonaparte European history. African nationalism. Ezo pepa nyingi Walukaga esaawa eno. Tasobola kusoma volume 2. Tumukuwe eki? Tumuwe eki? Tumuwa Luganda. Kubanga pepa zonna zibalansinga badde ndowooza art nenjukira nti art history tajja musobola. Nedda yadde tajja musobola naye asobola okufunamu. Art talimu buceeke. Najja afunamu ajja kukolamu. Pepa emu ajja gikola. Esike ku ndala. Tumuwe art n'ekyo ekirala. Tumuwe art. Geography ze nga musomugira. Geography oyo nga wamugambuliizi. Geography oyo nga bategedde okuinta photography interpretation. Map wasima map biki? Ze ngamba mu geography omugambulinga n'omuyingira. Naye education system yaffe ye Uganda Mungu wali batuyambye eriterera. But wano we tuli tugenda kufa. Byadobonkana. Omusoga ko babyadankana. Okera tomanyi nti oliba munnabyabufuzi noyagala ogenda mu kifo ky'ebyobukulembeze nebikubanja ebitabo. So it's better to do it right now. It's not yet late. Yes. Okyasobola okukikola. Aya basi. Lwaki tetubata meeya? Mukama batukuumire ebya Walukaga kyova naffe tubitirako okungulu biri matankane. Nga mpaleza waki. Tujafuna balooya bajje babitutapute n'ababitegeera olaba naye nkubidde abitegeera ddusa emisiibu. Naye nga lecturer mulamba. Ag'ekirutiika kiri. Nena gwe nabadde mbuuzaawo lecturer ku university n'angamba deni ondikodinga nti tubireke ebyo. Naye byamusobedde. Byamusobedde dda. Kale Mukama batukuumire babayi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.